Okay. Semanda Ali, Yesu Gazara. Semanda Ali, Nejaka, Adamo Mugaga, Muganda. Birawera Semnya Mukuga Masaka. Nasuga, Zahara, Live Mama Boy, Nejaka Adamo Mwena, Una Gonsango, Bokuta. Kawayo, Kumi Sam Mukam, Kumi, Samu, the resort in Sam Levanezo. Sigami Wanti, Semanda Ali, Nasuga Zahara, Yanakuzomeza abiri mulumu, omwezi ogw'omusanvu mwaka 2019 ku kyalo Soweto, Buga Masaka, nga mweyagaidde nga mumenya amateeka mwatta Natali Aisha Mayanja. Omusango gwokubiri obuvunaanyizibwa omusango gw'okwenyigira mu kutta Akawayiro 19 musooka omusango n'ebibonerezo 28. Semanda Ali Nasuga Zahara Mama Boy ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2017 Soweto Sero Buga Masaka mwenyigira n'abalala mwenyigira mu kutta Natali Aisha Mayanja. Continue to appear before this court for mention until you're committed to the High Court at a future date. Jasigala nga mujja mu kkooti eno kubasomera The 6th of August for mention. era mujja kurumaani paka ennaku z'omwezi 6/8 era mubasomera emisango gyonna. Geranye So what is the practice? Where do you keep capital offenders? They are never kept as and they specifically. So clearly it is the prison's administration to determine where you are kept. So unless really you have gone through some special circumstances, yeah. Yes. But for now, I don't know about what Rambua. Hati ya ulibasomya abaso kukwatibwa
the accused person. As I have provided you, seek audience with the OC. Let's know what next. Manya gange mpitibwa Nsuluga Karimu ndi mutabani wa Hajat Aisha Nakinsige. Tuli basanyufu olw'ensonga nti abantu bano abaabulira okutta maama waffe nabo basobodde okukwatibwa ne bateekebwa ku misango bavunaanibwe ku kikola kye baakola. Era tusaba kkooti etuwe obwenkanya bavunaanibwe era bawoze. Ali Simanda yali muto wa maama waffe era kumpi ye yamukuza ye yamuweerera. Naye kyatwewuunyisa nnyo okulaba ng'ate ye yasobola okwegatta n'omukyala we ate okugula abatemu okutta maama waffe. Baasooka ne bakwatibwa ate ku misango ne baggyibwako. Naye kyamukisa mulungi bamaze ne baddako. Era tusaba kkooti etuwe obwenkanya. Omulamuzi ye yalagidde kubanga abantu bali abasatu bawa confession nga n'ettaka lino lyennyini kwe baamuttira. Ronald yagamba nti yali mulamuza n'amusuubiza omwaka w'ekimu n'ekitundu. Ronald ono yayogedde amazima akwatibwe. Ye yagamba nti ne mu kkomera baamukyaliranga nga bamugamba agume tayogera nga Zaara akyalayo ne muwala ye ng'amukyalira nga bamugamba agume Semanda agenda kumuggyayo. Ronald ekyamuletedde okwogera amazima ng'agamba nti abalinze bajje bamugye mu kkomera naye bagaanye. Nasaba omulamuzi ayogere amazima oba omulamuzi asobola okumukendeeza ku kibonerezo. Era n'ayogera amazima abantu bano ne bakwatibwa. N'olwekyo tusaba bwenkanya nga bye baakwatibwako ne bajjako ne babajjako nga tebatusera mu kkooti. Tusaba ku luno bawoze tufune obwenkanya mu kufa kwa maama waffe.